asoka kunywa kamindi bwe yebajjagala bwanywa kamindi bwe yebajjagala naddamu akantu kamuluma kunze mu buliri mulimu buntu kyobu obuluma omwana wange yali asawula bakazi bokka kirabika abakazi asooka bebakirako musa kameze ebiwawaatiro kasayogera ku biwawaatiro neŋŋamba kati obwedda ddogo lino nesooka nkaaba amaziga nagenda mu kisenge nenkabira eyo naye nagenda owulira nti ate faaza gundi yafiiridde mu accident ate faaza nenga nabyo bibaamu nekiddamu enkeera era kiro kijja kiro weewaawo omwana Katonda ndaba tukomyewo nate gy'oli maaso go okwongereza ku ebyo sofa bitwakakutuusaako webale kutulaba webale kutwagala webale kugoberera webale tufuula ba muwendo ekyo nno kyokka kyekitulaga nti ddala ddala ekigambo kwagala wakitera ddala ku mutima gwo era okipracticinga out. Enjiri tusobola ogibulira mu bintu bingi nnyo wadde bannaffe abamu baconcentratinga kugikomya mu church, baconcentratinga ku ya Bible, baconcentratinga ku ya Quran. Naye nze nzikiriza nti buli kyoyina osobola kikozesanga enjiri eri abalala olwo nno n'obakyusiza ddala neweefunira ne ku mukisa Katonda gwagaba ewatali nsimbi n'emu gyatusaba. Bwagula emmotoka ebigambo byewasooka okwogera era endagaano z'okola ne Mukama yali nti bwe ndigigula nja kutwala ku banaku, mbayitako nnyo ng'enkuba ebakuba, mbayitako nnyo nga bakuba enfuufu n'ebirala. Katonda agikuwa. Omulundi gwe wasooka okutwalako wayisibwa bubi nnyo, gwe watwalako kati akubbeko emmotoka, awo nno n'okyawa okutwalako kitegeerekeka. Naye nga bwe tukyatereza ensi yaffe okugifuula ennimiro ey'eddembe, kikirwe esobola okukozesa emmotoka eyo okusinza. Bw'oba tukyasobola kutwalako kale waakiri weewale nnyo okuba ensonga lwaki abatalina mmotoka amakubo bagasala badduka. Kale waakiri weewale nnyo okuba ensonga lwaki abatalina mmotoka batuuka ewaabwe nga baddugala. Osobola okusinza ng'okozesa emmotoka yo. Banna ab'ebigere baagala okusala amakubo nobakolera ku kkubo, nobakolera bagamba ku kkubo ne basala okubawa chance okusala nga tebadduka. Eyo nayo njiri. Toba nsonga lwaki munna atalina mmotoka asala ekkubo nga adduka, ekyo bakikolimo. Toba nsonga lwaki munna atalina mmotoka addayo waka nga addugala, kiba kikolimo. Tuvuge empola, tuleme kalubiriza bannaffe abo abatalina mamotoka kukozesa makubo, kuba ffenna omusolo nno tugusasula kyenkanyi. Naye waggulu wa byonna nze nzikiriza nti buli kye tuyina tusobola okukikozesa okusinza n'okuba enjiri ennungi eri abalala. Weewaawo amanya ga Mapitamitani Club Bongo oba Rima Sam, sinzira wano ku MR Live oba ku Mitani Club Bongo Live okubatuukako eyo gye muli, wadde nga amaanyi gonna ng'ajja ku Bongo Charity Foundation. Tugenda mu biseera bya Christmas, awo nno ffenno ku Bongo Charity Foundation otuviirayo ne tukola ka Anger Free Christmas campaign. Kitegeeza kintu kitwagala mwana n'omu kufa njala, tetwagala mwana n'omu kumukuba kumutta lwa njala, tetwagala mwana n'omu kuva ku street okwo alumbaga ne bantu lwa njala. Bannaffe bangi babakuba ne babatta, olinaga nti munna enjala yabadde muluma n'agenda bbe ne bamukubira ne bamutta. Bannaffe bangi nnyo abaana b'oku nguudo balumbaga n'abantu, aga nti abaana bazze wano ne bamukuba ne bamutta, naye nga byonna byetolera ku njala. So omwana Katonda ali eyo, tulina campaign egenda mu maaso, abaana 250 n'okusoba tuli bakubajja ku street ku lunaku olwo, balyeko naffe, banaabe, basenye, basale enviiri, tusome nabo Quran, Bible n'ebirala, tubalaga okwagala, tubabudde. So gwalina akantu konna akasobola okuyamba olunaku olw'okuba successful, oyita ku namba y'essimu eyita wansi oba ku 0700346827. Osooka tuteerako katungulu, kanyaanya, konna kakyere,
kanyama, katooke, kamonde, kyonna kasaati, kasapatu akasobola kyonna kisobola okubeezaawo olunaku olwo mu ddembeera ne kugamba ne lutambulira ddala wansi w'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, ffe gwe tuyitamu okutuuka ewa taata waffe atudde ku nnamulondo ye. Osobola okatutuusaako, Mukama ajja kuwa omukisa. Weewaawo gye baleko ssebo. Kale ssebo nawe gye baleko ssebo. Akaviiri wakagyeeyo. Akaviiri nkakyusakyusa, mba nina okakyusakyusa. Abayimbi tebatera kukyusa burandi, si burandi tolaba awakaviiri akasibe waggulu yabadimaliza. Anti kati ate era okalekayo nako bokafudde uniform, nti uniform gy'otavaamu okyukakyukamukko naye era g'osigala yeggwe kyukamukko ku ndabika. Tezansubire n'okujja wano nga okasazeeko eno. Okasalako nnyinza obutakasala naye nenyongera ate okukasitayiringa mu sitayiri endala ez'enjawulo, naye ate bwe nkasala nawo biba birala. Ate waliwo emyaka labika gy'oyinza otuukamu n'osala enviiri, naye kati essaawa zino n'abaana bange bakyali bato tebabitegeera nnyo, naye wali nga batandise okwawula awo otandika ozisala. Kugamba kagalubindi kalina kuba ka black, akaviiri ka black, n'akagato ka black. Eno gye walimu ku show. Si eno ey'okushow gigiramu ddi negirabako kuba baŋŋamba. Ey'okushow eyo mu butuufu yo neetaaga abantu nabo ne bagirabako. Baŋŋamba odiringana bassamu omusajja ng'anyirira nnyo engato omusooso amuna gukozemu nga gubinukamu. Engato ezo engato nnungi nnyo kubanga ezo engato tuziwa amannya mangi, engato eziduula, engato ezikwepansa. Omanyi twalinga mu bigere nga tukyali eyo mu byalo, twatambuzanga bigere. Kati bwe tulaba ku kagatto, muganda wange oba oyagala okawulire bano ogamba okeggunda ne kakuleetamu ne ku kabaliga ale ng'obadde tozirina. oyambala misooso z'okujjuka nezikutambuzaamu noolaba kamabebbere sitayiro baba balowooza kaba kanvunza zokka naye n'akagato kakuleetamu olubebbere. Lwaki kiba bwe kityo? Kwepanka. Kulumya bantu. Kwepanka. Nze otambula ogamba yenze ndiwo. Mpolampola topapa. Abantu beyanjire mu ddoboozi lyo. Amanya yenze Angelo Dimaliza, ndi musajja muyimbi. Yesebo. Abantu njagala bagambe ne bizinensi endala. Ndi musiizi wa bifaananyi. Nawo ngukolera ddala. Gwe mulimu gwenkola mu budde obw'eddembe. Nakulaba osiize Bobi Wine. Era waali mu butuufu naye ate tetumuleese. Naye nga waali. Tujja kumuleetera abantu balabe. Bajja mulaba. Waaka muzigo. Webale kukuŋŋaanya bukomo. Bunono si bukomo. Zino baziyita nsimbi, ensimbi eŋŋanda oba ez'obuwangwa. Anna abantu balowooza za amasitaani ninga si za amasitaani. Gamba oli wa ddiini ki? Kati awo buwanga na nnono. Okirambuludde bulungi. Tovaawo awo. Ndi mu buwangwa na nnono naye ng'ate bwanjawulo obuwangwa n'ennono n'omuntu bo gwe bayita oba ow'amasitaani oba bakiyita bo balina engeri gye bakitwalamu naye ekyo obuwangwa bo ne mu Bayibuli ebwogerako. Kituufu. Obuwangwa tebulina buzibu. Kakati bwe nyambala ensimbi zaffe zino abantu bantwala walala. Basinga kutwalawo. Bantwala mu Illuminati ne bantwala naye ng'ebyo byonna byonna nabiyitamu. Togezangako kugenda kombe Illuminati oba sokoleke okubuwanga n'ennono bw'osaba ddi? Buli kanaku. Osaba otya? Ku makya n'ekiro nkuma akabaani kange n'ensaba Katonda. Akabaani? Akabaani. Bo batyo basaba mu buwanga n'ennono? Kubanga akabaani kava ku muwafu. Omuwafu ogutema guvulula amasanda. Akabaani n'okajjako n'okakaza. N'okanyokeza bulungi nnyo ng'oyogera gwe naawe gw'omanyi nti ye yakutonda nga ggw'omu. Nga ggw'omu n'oyogera naye. Kati gwe omanyi ani yakutonda? Katonda. Ngayitamba nabbi be yatusibirira enta. Kubanga akabaani ako kyenva nkateekawo si ke mba nzikiririzaamu ne kasoke kangoberewo ebyo ebisitaani ebyo ebisobola okumbuzaabuza
ebisobola okunwanisa nga ndi awo kati akawowo kaako kagobawo ebyo nze nesigala nga njogera n'omukulu mwenye era kyova olaba abantu bakatiri bogenda ne mu bakatuliki okalaba nga bakawujja faaza nga akawujja ati kafuwa omukka ebisaani byonna ali mu bigobawo kati ate babalala yooli bwalokoka obukulu agamba ate kasitaani olw'okuba akawulira mu ssabo nga takolagana nabo gye kasinga kati ate n'ogamba bate bo baba bagobawo biki kubanga ate bo biffe betugoba bo beetaaga kakati mbuwanga nennono naye waliyo okuba nabbi kati abatume nga bwe tulaba nti nabbi Jeremiya omutume Pawulo kati mu buwangwa nennono gye bali babayita mpaayo nga babiri jjajja Ddungu jjajja Kayizi bamweyana bebo jjajja Bulamu jjajja Kinene bebo bangi nno Musoke n'oyo Musoke oyo ali ku ggulu oyo awuuta amazzi gwe weebuuze soga sitaani yamuleetako ku ggulu Katonda era amuleetawo Mukasa ow'ennyanja kyova olaba ennyanja abantu ekola nnyo accident olw'okuba bava ku buwangwa enyiiga emisambo tegikolagana na mukyala ali mu nsonga batuula ku lyato ng'olusi bali mu nsonga omuntu ali mu nsonga talina kgenda ku nnyanja tatawaana asigale waka atuula asooka aziveemu kubanga bw'ogenda mu bayibuli ekyamateeka 21 okutandika ku ssuula esooka waliwo bakugambira nti omukyala bw'aba mu nsonga ne ku buliri ku kitanda kyo tasulako asooka yebake wansi bw'azivaamu ate amala ennaku 7 olwo asooka abeera omulongoofu kati ate ku nnyanja gwononako ki ate nga bali bakambwe ennyo ngolaba ne bayibuli wali ekyogera nti ensonga si nnungi dimaliza sebo kakati nze bwemba nsaba bwemba nze mpo kugamba ndaga Katonda era nga kade kankikole bwe nti ebiseera ebisinga bwemba nsaba ngamba Katonda nti Katonda wange nga bwe wakolera Jeremiya n'omulonda omufule w'enjawulo yali anaagira n'omuwa ebigambo wa Matthew nange nviiraayo kakati gwe bwali bwoba osaba ogamba gwe Katonda wa jjajja Ddungu gwe Katonda wa Kiwanuka butereevu bempitamu nange Katonda wa Kiwanuka nange nkolera bempitamu kubanga ffe munnanga ab'obuwangwa tuyina endowooza eyanjawulo nti bwe tulaba abakulembeze wuno ku nsi tumanya ezo zaali ekizampo kuva eri Katonda nti omukulembeze tatuukikako tosobola kubeera wano ng'omwogerako obwogezi ng'olina by'oyagala n'obifuna ayina abantu be yateekawo obukiikokiiko bw'oyitamu okumutuukako kati omwana w'omuntu ng'ayina omubiri nga muzibu wa kutuukako ate ono gwe siraba yanaaba omwangu wakitegedde kakati kitegeeza nange kampite mu Ddungu oyo oba Kayizi mugambe nsaba kubanga ye naye talabika byonna myoyo kitegeeza ye asobola ate okutuukirira atalabika munne n'ateekayo obubaka bwange naye nze olunaku olwasookera ddala kakati nze wemba nsaba ngendako mu kyaki nensinza nensaba goba osaba ogendawo okirambuludde bulungi ekigambo ssabo we basabira emikisa kyava mu kusabira we basabira kakati mwe muli ekigambo ne tukisalako nti essabo we basabira kati kyaki ate gwe kiri mu luzungu sekitegeeza fena tugenda mu ssabo webale nnyo tusabe kati abantu bate bakiwulira essabo adduka emisinde tabitegererako ddala so nawe ogendako mu ssabo ngendako mu ssabo mwebasabira emikisa nenjogera n'omutonzi wange eri wabeerayo ennanga okuyimba okusoma ebitabo eno wabeerayo okusaasi wabaayo bya buwangwa kubanga ensaasi ziva endeku bazisimba bazirima nga boolaba ekyangu ekiganda ensujju kati ensaasi ezo nazo bazirima
era buli obusigo we bukala bwebwo obubeeramu nga bunyeenya. Aha, awo manyo bukubamu mbukubamu genda ku musawo n'ozikubamu. Aha, olwo oyambadde otya? kati ate era nyambala nga fe Abaganda bennyininyini n'ennono bwe twayambalanga. Kale soko jjeko tebakubako otya? Mujjeko tekyadde musayire kakati oyambalanga musajja Muganda yennyini nti olugoye luno lutukola mu mutuba. Omutuba ogwo kati tuluyita lubugo. Ndwambala olw'okuba nti ng'engoye z'Abazungu tezinnajja ze zaali engoye zaffe. abantu obatangazza ndoza bakitegeera. Kakati lwe nyambala ate era munnange n'obwoba ofudde balukuteekamu tebalukuteekamu nti olw'okuba obadde musamize. Balukuteekamu olw'okuba luyina egundi nnyingi lutangira okuba nga tojja kwanguwa kuvunda, tojja kwanguwa kuliibwa nkuyege. Kati olwo olugoye ne baluba nga balukusabikamu bulungi. So ensimbi zino ozijjeeyo mu ssabo? Ensimbi zino zitundibwa. Tozizeezo mu ssabo? Zitundibwa era zo zigenda buli wamu ne wemba wonna wonna ngenda nazo lwa nsonga ze zaali ssente zaffe nga Abazungu tebannaleeta binusu tebannaleeta mpapula. Tewaliko nsimbi n'emu nje wajja mu ssabo zonna zeegulira? Zonna nagula ngule. Toyina gye wali ojje mu ssabo n'emu? Byonna kakati ow'omu ssabo naye ajja bigula gye nabigula mu dduuka. So wetuukirayo naye nga buli omu alina miiningi yaabyo. Kati nze mba nzijukirirako nti ze ssente ze twasookerako okukwata. Ng'ogenda ku dduuka n'owaayo zino ne bakuwa embuzi ennene, bakuwa ekintu nga kinene, entono kyekino. Kati abo Abazungu ne bagamba katubaleetere ssente. Naye nga si bya masitaani bo nga bwe balowooza. So wano olina gy'ogamba nti nenyamba mu kyenya gwateekako ku kijjukizo kyo? Bijjukizo byange. Kati ate era mu buwangwa nga we nkugaye nti bali baddungu ba Mukasa era zino ze bategeera tebategeera bo by'Abazungu kubanga Abazungu balina ebyabwe. Naye tebanga nti mu ssabo oteekayo ebinusu twalayo ebinusu by'Abazungu. Kakati ekituufu otwalayo kubanga nabo balina okubeerawo ate tebaalye. Nabo ze bajja okukozesa kuba kati gwe mulembe oguliwo basobole okwetuusaako bye baagala. Naye nze esebo nti nze olunaku lwe nali nnyingirira ebintu bino nabifunamu bizibu kubanga nali simanyi bye nnyingirira nga sibimanyi. Tugende mpola. Kikyotegeeza nti olunaku lwe nanyingirira ebintu bino kinnemye kubanga mbadde mmanyi nti tebakuzaala oluwabuwanga nanno wabuyingirira buyingiriza wamala kutambula n'okowa n'odda. Kati naye ngenda yiga buyizi obuwangwa nabuyiga buyizi. Nayiga buyiga kubanga nze nali musajja Mukatuliki nsoma mu gigi biki ebintu ng'ebyo nga bwe ntula ne faaza mu mmotoka mmanyi ntudde ne Katonda ng'era mbeera seefu. Naye nagenda owulira nti ate faaza gundi yafiiridde mu accident. Ate faaza nga nabyo bibaamu. Kati nze ng'ate nze nali nga mbeesiga ng'era bwe mba ntudde nabo nsuula n'ennanga. Naye nagenda okulanga nabo bafuna ebizibu. Kati awo ne ntandika okugamba nkoze ntya. Nagenda mpola mpola okuba nga neeyigiriza era nze omukyala eyasookera ddala okuba omukulembeze mu ssabo lye nagendamu saamanya nti yali mufere. Kati mu kuyitamu ebyo ne ŋŋenda nga njiga. Bwewagenda bwewava mu Bukatuliki n'oyakanze ku buwanga n'ennono ntandikira ku mukyala oyo okugendayo nga ninamu ku buzibuzibu. Omukyala omusamize gwasanga? Gwe nasangayo. Kati naawe oli musamize n'oyaba musamize. Kati oli bamuyita batya? Omukongozi? Kati ate oli yaba agenda abamusomesa mu busamize. Omusomesa gwe wasanga mu ssabo? Mu ssabo. Antwala okunaaba eddagala. Eddagala aliteeseteese bulungi mu bbaafu tugenze. Tukiiridde ne waliwo omuwovakedo we yateeka ebbaafu. Kati ye n'agudde emabega waagwo aleme kundaba bwereere. Sokoleke.
wagenda omusomesa omusamize omusamize kibanguye wagenda omusamize omukyale yasooka agamba nti agwe ebizibu ebikutawanya wetaaga kwambulula tukomaawo kiki ekyayi kikutudde musaba omulungi ogwasooka nsonga kikwatusobola kuŋŋa nti nalaba father nga afiidde mu kabenje oba we nawulira father nga afudde nze nemisalawo ngende waka waliwo ekyakufoosinga kiki byanfoosinga byo byali bizibu nga wobeera n'emikwano gyo bazze kubakwata nawe bakutwaliramu nogamba nze ate nze ebitankwatako lwaki binnumbagana kitegeeza ninamu eki bagamba olwo bisiranisiraani ate nga bw'ogendayo mukomera bw'ovaayo bakugamba engoye zijjemu zibuuse ennyumba vaayo n'ettaka ly'omukomera nga nvaayo byonna nabyo olubinaaba wayitawo emyezi 3 nga banzizaayo kwanza ate baŋŋambye wembinaaba siriddayo okitegeera sokoleke ekkomera wali lifudde wali ofuddewo waka anti nga seesonyiwa mikwano gino gye batwalayo kuba nze mmanyi byakoma luli emikwano oba okyanyumya nabo muli awo baolaba emisinde bayumukawo kati gwe todduka olwoba tolina musango vi nga gwe bateekayo kyokka bulwogendayo naabaki eddagala birimu amagye amazize bikimbu oyogere ng'ogamba ekkomera linzire ng'enkoka bwe yazira eggi naye nga obeera oddayo niŋŋamba kati ate saddayo bwe nabivaako nga sibinaaba sokoleke baga nti owayi naaba amagye amazize anti omusumba yajja mu kkomero tusabira ne mugaba bw'ova mu kkomera muno ogenda kunaaba eddagala nti naaba lyakira bwe nva mu lino ŋŋenda mu ddala konze kale kankoppa ono nange sigenda binaaba naye munnange nasaba ebyamazima nasaba Katonda nampulira saabinaaba naye kati mbaddewo emyaka mingi kati naye mbadde nkyakugamba oli omukyala sakoleke tugera tuukawo bali kiki abantu bebabeeranga nabo ekyasinganga obatwazanga kati abantu abo kubanga twanyumyanga misana naye ngaekiro simanyi mirimu gyabwe mwesingananga wa nga wonobonga ku muntu emisana nga gwogenda neweebaka akawungeezi naye nakugamba baayi okitegeera muka trading center waliwo kikuludo kuki wabawo oludo wabeerawo amatatu ebintu ebityo mwesingananga mumatatu muludo mubintu webiti kumbe baba n'emirimu gyabwe ekiro ate buba weebase nga boolaka balina emirimu emirala kubanga gwe omuntu gwoba otuddayo munyumya n'alaba uniform y'omusirikale n'atandika 10 kiba kitegeeza waliwo obuzibu naye nga bwobabuuza ate tebakunnyonnyola gwe tewabagambanga namala beekutulako sokoleke bakututa ogusooka ogwokubiri ogwokusatu era gwe toyiga tosobola oba bannaye tosobola kuyiga lwa nsonga onaabye biri bakugaye toliddayo gwe n'oddayo mu bakyalibo kyawedde biri wanaabye kale abapoliisi baba bakwatanga wawulira bo babalanga musango ki kuba gwe twalira musango bo babagambanga musango ki ogubatwaza kakati bo abasirikale boolumala okukwata essaawa eyo toyogera jjamu omusipi jjamu engatto kyekibeerawo ng'oyingira munda ng'obeeraawo mwenna abalimu abo babbi okitegeera abo babbi abo batusumbuwa basumbuwa abantu nogamba naye ate nze atabbangako lwaki bantaddemu ekyo kakati n'obeeramu muli abagamba bawe batyo bawaayiriza kati nawugumira ku ekyo kumbe nabo si basiru bagenza obbakwata nga bakimanyi bulungi mulimu ababbi okitegeera neffe muba wali nga mwesudiya balimba awali omuka tewabula muliro lwaki tebakutte bali abalala mulungi gigwe bakwata noga kati nomirimu ebituuse kanesonyiwa abantu ba kati omulundi ogwo nali nina akakazi funya akakazi nange nfune ku ssanyu nesirifuna kakati mu butalifuna nziruka ne bannema engwala wafula omukazi wamufuna wamugula nalonda kkubo walonda kkubo kati
walode kubo nalonda kubo ntwale waka ofune kusanya ate ne banga kati ate babbo bagamba mbo mukazi yali wa bisirani naye yowe bisirani ate tebamukwata nanyini bisirani ate tebamukwata bwe byansoberera bakwata otwala bankwata ntwala kirege kati ate nzirukamu amagulu ne ganjabulira Chigo. Wetega. Bakwata tuse waka obanga okyali kuko wakalonda okyojjawo. Natera okwambuka tunatera okutuuka. Ogeko abasajja bajja bakuzinga. Banzingako omuwala mwetoloola bwendi. Tumwetoloola. Ona ayagala okunkwala netoloola omwala. Deno kali ate omuwala tebagala agwe. Awe masuka. Namagulu ne ganjabulira. Ngakamyo. Kutaka. Kirege kati ate yo muwala gwe naloza nti wabisirani kyekyanuma tebamukwata kati ye nanyini bisirani olate bamukutte kitegeeza nze nayina obuzibu kolo kyekyakwasa kati kwolwo nga bangamba twakulabako ne gundi aliwa bali badduka dda naye gwe tukulaba nabo naye ngaze gwe bandaba nabo sibamanyi kiwanvu mbalaba misana bakyali bange bwe bityo omaye mikwano gy'ekivubuka toba na mikwano mituufu giba gya bulimba kubanga emisana giba gya misana ekiro buli omu n'akwatalirye awe wabeera obuzibu limaliza sebo olwongo kyalina n'akaviiri kaffe kano tanso kateekayo oba wali tonakakuza akaviiri ako nali sinnabakakuza akava ku ssomero bwe bityo tumaze okusoma tutandise okweyiyayiya kati awo buli muntu akugamba ki ekiriwo omuddamu oyo aba afuuse mukwano gwe buli akubuuzaka newe munyumyamu mboozi oyo aba afuuse mukwano gwe kati bwe tutyo bwe twali omulundi gwasooka okgenda mu ssabo ebisirani bikuyitiriddeko ebizibu neŋŋamba kaŋŋende w'omukyalo ono omukyala ng'asooka alaga nti bajajja bamulinnye ankebeddemu awo akalago kasaakadde asooka kunywa kamindi bwe yebajjagala bw'anywa kamindi bwe yebajjagala ate obeera mu kutya gwe atuddewo bwe yebajjagala bajjajja alaga nti balinnye ku mutwe boogera gati ng'agamba bwe bamala okgenda nga era yeesisiwalamu awo muzukulu bajjajja bagambye eki neŋŋamba bamugambe nti baŋŋambye ompa eddagala lya bwereere mugezese ndabe naye nentya neŋŋawa nyinza omuzannyirako nga bituufu ne bampakira wano empi nenjogera amazima nti baŋŋambye naabe ku ddagala leerere nembyeyogera ko ye tugenda onaabe byonna binveeko nze saamanya nti nno abantu mu nsi teri atalina bizibu kuba n'abagagga babirina naye nze nalowooza ensozi ogibeeramu nga tolina yadde akazibu ng'era munnayetu nga nkwata baafu erimu eddagala nga tukkirira naye waliwo mu ovakedo nga gwabala naye nga nze saatunulayo waggulu kumanya nti ba ovakedo kwali nga nteeka baafu awo nga yadde emabega w'omu ovakedo nsobole okweyambula nga byayogera byenziramu nga nzijjamu engoye zange zonna nga nsigala buteebuswa buteebuswa ate ononaabira mu ngoye kuba n'engoye zennyini oyinza nozirekayo kuba engeri obadde n'ebisiraani like mwebiri olusu nga ntandika mbanga anaaba yayogera ekiwoovakedo nekigera kiwamatukayo nekigwa mu baafu negasammuka bwe gati ate kyanneewuunyisa yeyadduka bw'ateekako emisinde nange baafu ngibuuka nze ndowooza alina kirala kyakolaki kyaddukidde ye mabega w'omuovakedo alina kyalabye so saawundi eno naye yemukoze eki yemukanze kati mbuuka ebbafu nange mugoba ate ndi bwereere kati ate ye atandika iraka yanneerabira nti ate omuntu ajja dduka yabadde anaaba ate nalowooza waliwo amugoba kakati ayongera kudduka essaba aliyiseeko nange nyongera kuleeta kati ngenda okulaba adduka naye amayumba tunatera okutuuka ku mayumba g'abantu ate ndi bwereere kwe kumuyita musawo nayimirira n'agamba nti ye abadde alaba mbw abadde yeerabidde nti enze mbadde naaba
ye abadde amanyi njagala waliwo ekisajja kyagala okumukwata olwo bwerere bonna abulabye ate yadde yeekwese kati ate mu kuvaayo mu kukomawo olwo nzija ntaddewo nakuula awa ekitimpa nenkiteekawo olwo ate nkomawo kyokka nga ate wona nayiseewo nga ndi bute nteekawo ekitimpa olwo tujja tutambula kakati olwo obwongo buŋŋamba naye ono mufere omusawo abeera atya bajjajja nga weebali aba atyaki olwo obwongo bumpa nti muki amaanyi ne ganzigwamu byenaabye bifudde bafuna buukambuuke kakati aŋŋambye edduka ogenda onoona engoye zo ate olwokunaaba tekuweddeeyo naye akasente yakanzigyeko gyali 3 tegyali nnyingi yakanjigyeko kati ate ndi mukutema nsalaasala amagezi azinsirize mugamba sinaabye kakati nandikomyewo olulala koyo ojja komawo olulala kasa sente osasudde tasesema kakati nze ntidde naye atidde kubanga kati nze kintiisizza nti mufere ye ekimutiisizza tamanyi nti oba kyovakedo kyekyavuddeyo nekigwamu kyandigudde wano era kigwa mu mazzi mulimu ennyini ntandise okuba yeyiwako ambuuza ayogera ebigambo bibiri bwe mbiddamu kati awo bwe kyagwa ye teyamanya nti kyovakedo kyekiguddemu nze nakimanya kati nze awo we nategeera nti akamuki naye bwe yaŋŋamba nti olulala ojja kukomawo ne ŋŋenda kati ate olulala saagenda wooyo sijja kuddayo kati ne wabaawo andagirira omulala ate nga ye musajja kakati oyo ate bwe ŋŋendayo ng'ate ye obufere bwo bulaka bannaaye nga buli buyitirivu ku bwoli kubanga oli bwe tugendayo twatuula ebweru ng'alina omukyala munda gwakolako naye nga tamanyi nti abagenyi bazze naye we tuli tumuwulira kati omukyala oba yali ayagala ddagala ly'abasajja kubanga omusawo amugamba nti kakati eddagala lino ngenda kulisiiga kuno ku mumbwa yange yalina emumbwa zino abakyala zibanywa era omukyala kyeyasooka okulowooza nga yayasa ekicupa eno gimanyi ecupa eya bulijjo yagikuba ndooza wansi yagyasa nekola amafumu bw'ogyasa ekola amafumu kati n'agimulaga tulingiza bwe tuti n'amugamba ngenda disiiga kweno ecupa ndikuteekeyo oba nsiige kuno okwange k'omukyala jjajja leka gwe siiga okwo kikyotegeeza ku mumbu eri kati musajja we kwagala osiga eddagala aliteekeyo kati omukazi yali agala ddagala ly'abasajja kanaga either nditeeka ku cupa eno gyenjasizza anti amuwa alondewo option kati ecupa etiisa omukyala alaba kisala amugamba nditeeke kuno ndikuteekeyo oba nteeke kuno kati nze jjajja ndekateeka kuno okukwo yalaba nga option ennungi okitegeera anti twadduka 10 nga tutegedde biru kati ono ate mufere nnyo kati bwe tudduka 10 naye tugenda okuddamu okubuuza omusawo oyo nga sirimu yamutta dda ngaalabika bulijjo bwabadde akola n'eccupa ye yeesooka okkanga omuntu oli asobola olondawo kiri kuno ku cupa ate nga mukambwe ennyo oba nteeke kuno kati gulondawo mangu nga toyinza londawo cupa twadduka 10 mwadduka tanakakola mikolo teyamanya nakumanya nti wabaddewo abagenyi mumawulira mikolo genda mu maaso ffe twadduka tetumanyi kyaddirira kati ffe tugenda ate okuddamu okubuuza omusawo oyo owegundi mbu yafa dda nti yafa kisiriimu netumanya nti ono kukiyakolanga yali tayinza butamufuna yali asawula bakazi bokka kirabika abakazi asooka beebakirako omusawo kati oyo naye netukola ki eyo nayo netuddukayo era nenoonya omulala ate obeera towulira
kubanga ebizibu bigenda mu maaso. Ofuna ebizibu sente toziraba kino kiri n'ogamba naye ng'ogyeko okukwata okusiba bizibu ki ebirala awo ebyakutabula ennyo n'ogamba kakati bannange kakati obwavu obwavu bwannuma muganda wange ndabika abantu tebannalumwa bulungi bwavu nze bwe nalumwa anti obwavu bukuluma amaaso ne gakyuka gokka gatya oyinza okufuna endali ofuna endali ng'obwavu bukuluma ng'omuntu yaboti akugamba obadde ki nunga gulaba mbadde ki anti ndaba amaaso sigategeera naye nga mu butuufu naawe byotunula tobitegeera obwavu nga bufuuse obwavu oba ali agala byamangu si byamangu kuba ffe tetuli bategekere oli munaku kaama weerandiza wekka buli kamu olina kukanoonya bunoonyanga ggwe gy'ogenza okukola tebakusasudde ate okoze okitegeera n'ogamba oba wali wandoga n'okola akasenteko n'okafuna bulungi nnyo n'ogenda okakolemu nako genda okwekwatakwata nga tokalaba kagudde kyokka ensawo teriimu kituli gwe ebyo ebizibu obimanyi bw'okola tebakusasula lw'ozifunye zikugwako anti awo ebizibu biba bituuse ku nyooge neŋŋamba kati kangendeko nfune ku bugagga ogenze mbasawo babiri kiwaani bali kiwaani kati nembaako gwe ŋŋendako nga ye njagala bugagga kati nga nsazeewo njagala bugagga njagala bugagga nenga njagala bugagga obwavu bunumye biri ebyekomera byakenda tebaddamu kusiba ebyo byavaawo nga nesonyiye bali samanya nti eddagala kwesonyiwa baki bavubuka bali bikoosi bibi nti lyeddagala bambuzaabuza nti bonaaba eddagala bwe nooba osigana ebikoosi byo kisaanyi kye tugjeewo tebakukwata bebajja okukwata bali olwokuba onaabye eddagala oli safe bakuyitako buyisi nze naddamu nzeka amagezi konze ne kanesonyiwa ebikoosi nembyesonyiwa naye ng'ate obyesonyiwa bibadde oluusi enjala bwekuluma bakuwolayo kati obyesonyiwa nno nawe obwavu kati nawe bwegasseeko awo naye kati kyenina okukola kugenda kangende nnoonya obugagga naye nga katonda tannabagamba nti katonda baba teyakikuwandiikako ekyokugaggawala ne bw'obatambula nzala kati yakimpandiikako ate bagamba nti weetambulirako byanguwa kinalowooza kuba nze entambula gye ntambuddemu nebyenguzeeko nebyembadde nabyo singa ndi mugagga ogamba kati njagala bugagga nenga kati njagala bugagga bannayo bugagga tebabukaka ogenze ngenze w'omusawo mugaye njagala bugagga ngambye byenakutuma onoobisobola ko nze jjajja nja bisobola teyantuma nno byamaanyi yantumayo ebintuntu bitonotono awo leeta ndeku leeta sima ensumbire obuntuntu webutyo butonotono nembireeta nangamba n'akasente ojja kunoonyayo akatonotono konze muzeeyi noonyayo sente mmeka nga ojja kunoonyayo emitwalo yaŋŋamba 3 konze 3 gano ŋŋenda gajjawa nesooka nkuba ebipoota nenkuba ebipoota n'embavu zizino zalemeramu mu ngalo mbadde manye nako okuba ku gundi engeri gy'okuba ebifaananyi manyi n'aba artist baba n'engalo nga zikalubamu naye ate gano amabavu gaba ga nkumbi kulima naye kati gano galiwo lwa bipoota naye ng'ate byadda nnyo myaka mingi naye era gakyaliwo myaka ng'emeka emabega myaka nga 5 emabega byekipoota nenkuba ekipoota kyange njagala mitwalo 3 sawo yansabye bwe ŋŋendayo musawo yampa eddagala nendireeta ewaka kulisalirako nkoko oyogere byoyagala nembikola watampola bwatwalayo sente afuna eddagala njagala kumanya bigambo ki byewayogeraawo oba byeyayogeraawo nga kuwa eddagala ye yagamba nti nze ngenda okulamiriza n'olulimi lwange nze kenyini so siye naŋŋamba gwe sabirako byokola ki salirako enkoko nenjigula nengisalirako eddagala liryali ttuufu nze kyensobola okugamba kubanga
enkoko yange teyagisigaza nti oba agirye pozi ng'emitwalo 3 yalaba nga ali comfortable wali omujjeemu bwalimpa lyalwa ngati omwaka mulamba sichu obwava tebweyongezi tugende mpola eddagala lino lyakuwa yagamba olikola otana buli okwogererako n'oteekaawo waliteeka ku kingo enkoko wagisa mu nju muwasalire oba wabweru mu mulyango oliyiwa ku ttaka n'olisalirako omusaayi saaliwa ku ttaka liba mu kaveera nensalirako omusaayi n'ogubya muli mu ddagala nenaamiriza eddagala lyange nendikwata bulungi nnyo nenditeeka waggulu mu kamooli nga bwe yaŋŋamba n'omusaayi gwo nenteeka waggulu mu kamooli enkoko nenjewujjira polo walyanga loodi nalyanga loodi saamanya nti ate saddaaka tebagirya oba wakola jeti yakugamba saddaaka tebagirya yanga tekirina buzibu ate kati golaki nti wamanya saddaaka tebagirya anti mbiraba mu bayibuli nga saddaaka toyina girya ate yali agambe nti tekirina buzibu kati lyalwawo okukola kubanga olidde naawe okitegeera lyagaana naye nga teriyina amaanyi ŋŋenda ew'omulala sooka oleke tugende mpola lino lyagaana okukola neŋŋamba lino kandyesonyiwe kange nendeetedda obwavu bwayogera kukuluma kumbe saamanya nti nno eddagala tebaligatta ŋŋenda ndeeta ew'omulala tugende mpola tebaligatta bati nalina kuzzaayo lino ewooli mbeere nga sirina kati ŋŋende ew'omulala nfune so lino nalirekawo nga nze ŋŋamba bwendeeta liri amaanyi gaba maki ogattako bugazi gaba mangi kubanga ono namutuma kuleeta ssente kati n'omulala bwe muleeta naye ne mutuma ssente ne bawera genda kuja bagira nze yali endowooza yange neŋŋenda nendeeta ew'omulala ow'omulala leero teyansaba na ssente yaŋŋamba ojja zireeta ng'ogaggawadde nasanyuka nnyo ku oyo nenga kati nfunye omutuufu naye ate amaanyi ge yampa ng'ate mangi nnyo nga neetaaga nakuba musawo kubanga bwe ndireeta nsalirako enkoko nalinawo omwana wange omukulu bambi nga kalenzi kali awo mba ndi awo ekiro neebase naye nga wayiseewo emyezi ndozange 5 omwana naleekaana wowe daddi wowe konze ekikulu namwe mulaba firimu ebifirimu temuddamu kulaba bifirimu bitiisa bikanga omwana olwo olina omukazi waka okitegeera omukazi bwe yakola ng'osalira enkoko mu mulyango ebidagala yagamba anti omukazi nga bubwavu bubaluma nga mwagala ssente kyonna kyoyogera kyatambulirako abakazi bagumu nnyo baagala nabo ssente bambi tawakanya dadi kyaleese sikakana wagambanga omukazi atigenda kuwa musawo yaga dadi genda ate nga n'oba togenza ayinza okugamba ekikulu oli mugayaavu bagamba ogende toyagala kugenda abantu bo bali bulungi g'oli awo maama ogenda kuzisa obwavu wano ng'erimu n'ekituli g'ogamba lubege lwokka engatto era lyokuba bisonso misonso ssebo bw'obulamu bumaze kukyukakyukamu kakatono kakati omwana bwe yeeka ekiro kumbe ye alina byalaba byaddala ffe tulowooza emizanyo gye babeeramu omwana nekiddamu enkeera era kiro kijja kiro omwana n'avaayo mu buliri n'ajja ku bwange bw'ajja ku bwange nga yagamba ekintu kiikyo najja ku bwange era ne mukambuwalira nga ddayo weebake ne mukuba namu ddayo weebake muzanyazanya ebigundi ebyo bibabeeramu nze ndowooza muzannyo obudde kyajja ssaawa zalinga 11 awo obudde bukya kati 12 naddamu akantu kamuluma konze mu buliri mulimu buntu kyobwo obuluma omwana wange mbukebedde sibulaba mu ngoye sikalabye kati ne mugamba nenga maama omanyi mwambaza agende ku ssomero omwana n'amwambaza omwana obudde bukedde n'addamu n'akaaba akantu kakano daddi kakano nkakutte
konza kasooka kudde namuga ajjawo omukono ndabe najjawo omukono nange ati nkwatidde wabadde akwatidde nemuga kati jjawo omukono nemwambula nkanywezezza nemwambula nengira bwe ntyo funyulula sikalaba kanate mmaze omwambula yenna nasigala ngagamba kakano wano kati mama we kwe kumukwata bwamukwata omwana n'akaaba omanye okukaaba omwana akalimi ne kagwayo kwe kukaaba nga omukka alinga oguliwe n'akaaba akalimi ne kagwayo n'akomawo bukomi engulu nga naawo n'agamba kameze ebiwawaatiro kasayogera ku biwawaatiro neŋŋamba kati obwedda ddogo lino nesooka nkaaba amaziga nagenda mu kisenge nenkabira eyo nga saagala kaabira wano bandabe okitegeera nange ensi eno kati bwe nkaaba amaziga gye ntudde ku kitanda maama abaana ajja kumwana Katonda ali eyo atugoberera paati yaffe wano kenkome wano emboozi yadde malizi ejja kunzita tutalikirawo jako